Okwanjula n'embaga ku kutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino bijogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Leka tuchigale mamaze ndala tuchigale ekintu nchigadde nkwaniriza nnyo omukwano ku Delta TV tukole era negamba nti programu yaffe eno ey'emikolo n'embaga oba ey'okwanjula n'embaga era nga muneetubira tukutuusako abagole baffe ababeera bafumbiddwa ng'olunaku olwaleero nga sinaba kujjukizaako oba nga sinaba kutuusako bye tulina olwaleero tugamba nti munnange tulina omukolo gwaffe gumu wabula nga yo Sande ewedde twasobola okubeera nga tukutuusako emikolo gyaffe egyo nga bw'ogiraba Nalo mutukola wubire kujjanga eno mwa Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amina saki subira nze Amina nebage ekitiibwa Amina 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 Mungu nga mugagga Amina saki subira nze bampadde ssente nzenna ndi musanyufu ono omusajja njagala Amina saki subira nze Amina nebage ekitiibwa Amina 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 Mungu nga mugagga Amina saki subira nze namugambye tukolere ku lune tikiti 2 ezitutwala China mukyala yagala ezo boda boda zoba totambulirako kuba bulonoogeranga mukyalo era ng'otambuliramu nayimbako konanga kuweereza ng'ate ku mulundi guno tugenda kubeera nga tukusako omukolo gwasenga kulanama wabula nga sinaba kubeera nga kutwala wala nnyo kugamba leero nkoledde wano ku Waterfront Beach walungi era ng'omukyala ateeka esente mu programu eno ye City Bridals nga City Bridals mukwanda kugamba nti nno alina gowns alina changing dresses alina main dresses by the way era yayambaza nesenga kulanama kyobudola banyuminyu yambadde gown ya gold abika ebikiridde bulungi n'emperekeze byonna City Bridals yabikozeeko ate nange nampa ekiteeteeyi kino tondaba Okitegeera mukwano City Bridals yabinyamaza era nga gamba ali Kamukamu Plaza Kwentebe Road edduuka namba GF34 negamba nti ate munnange bw'obeera oyagala makeup omulungi enviiri ennungi byonna olina kubeera ng'obisanga ku Sharitas Hair Clinic. Sharitas Hair Clinic eri ku kizimbe ewalinga eddwaliro lya City Council.
okitegedde mukwano ekizimbe kyo bakiyita saala era nenyongera okugamba mukwano tusomesa nabo abagala okuyiga embiri engato zijja Kato Sale Center nga nomunaye nkugamba yo tugenda kubeera nga tugenda fenna mpaka wali eri ku muzikiti ku Old Kampala nga tugenda kubeera nga tulaba nga senga kulanama kale yeswabula n'abakoza nefe tumumanyi nga neziya kulanama kubanga yakola ebizigo bya kulanama habojeli agenda kubeera nga alayira okubeera n'omwami we Saka Abudulubega naga nti munange nze nsazeewo gwe senga kulanama yanyumye senga kulanama yambadde bulungi yabadde n'emperekeze ennungi ne batambulira mu Range Rover ne bayita mu Kampala nga digi nga zibakulembedde mukwano kale nomuneere kambikulage reception bagikwatidde ku Waterfront Beach ebifaananyi babeere kubisizaawo botanico ne beeraga omukwano ate nga bwe twatuse ku reception ku Waterfront Beach kyabadde kika kambikuteeseeko tobako Delta TV tukole nze Sharita bali kubeera ngokyali mukulaba Delta TV mukwano era nga munnange abagole bano bagenda kubeera nga bagatibwa ku muzikiti gwa Kampala mukadde oba gumanyiddwa nga Old Kampala era nga Uganda Police Band yeyabaaniriza omugalo mwami Abdusaka yeyasoose okuyingirawo ate nga yeetegese okubeera nga kuba mukyala we Swabra n'abakoza manyiddwa nga Senga Kulanama embaga mwami yayambadde bulungi nnyo era nga yayambadde white black ne red emperekeze zayambadde blue Kaseera mpawo kaaga omukyala naye yayingiddewo Senga Kulanama yazze kayambadde gawuni ye nga ya gold yabijje mu City Bridals era nga yeebikiridde bulungi nnyo nga mu butuufu olengera imaani emuliko wamu n'obulungi bwe wedda buli omu bw'atunula n'agamba Senga Kulanama nga muto bulala وعلى آله ومن سار على هديه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Abdul Bega nemanyi naffe Swabra n'abakozi batingidde munda basoose kubuulirira babiri bano ku ngeri gye balina okweyisaamu mu bufumbo bwabwe oluvannyuma ne bawoowebwa jjukira nti okuwoowa kugenda maaso wakati w'omugole omwami n'abeera akiikiridde taata oba taata yennyini w'omugole omukyala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. akkiriza otubeere bweru emizira gyetabamanyi obululu n'engalo ezikuba wano mu nnyumba ya Allah tetubikola wabula tutendereza butendereza tuga nti Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd. Ekibuuzo ekyokubiri nekyakizembe abadde wakisa omusajja anyiridde bw'atyo yalwadde amusalira obukadde nga butaano naye agambye nti amahale atwala ataano jokka andi ate n'okuba baazimuwadde zimuli mu kaleega awo omugole naaba nga awonye teeka obuvaati bwebanga biwedde tuyinza ate kumubuuza kiki ekigaana kiki ekirobera ebyabakulu babimala dda awala okumanya obukowe buli kamusajja simukamusajja abakulu babimala dda kati ekiba kiddako basomera bigambo ebikulembera okuleyiza era nga nze kamakoogera nze ngenda okubisoma insha allahu taala wabula nga sinna okutandika njagala okumanya agenda okulayiza yani era omukola amwita atya. Bismillahi wa nasta'in wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن الله حرم النكاح والوالدين حرم السفاح وأوعد العذاب العظيم عليه. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله
Okiriza Abdusaka okiriza okuwalisa omulanga abakozi omufumbo n'omukuma bulungi era onoomulabira bulungi onoomwagala nnyo nzikiriza okumesa sokula n'abakoza mufumbo obutukuvu wa shariya ey'ekisiraamu sinzira ku kitabo ekitukuvu Qur'an n'enzira ya Mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muwasakula mahali gansabe era gemuwadde agesinza emitwalo 5 za Uganda nkakasa n'abali wano bonna maaso ga direkita wa shariya nja kumukuuma bulungi era nja kumulabirira nja kumwagala nnyo era nsaba naye akole bw'ati. Bismillahi rahmani rahim. Mukapasite yawe ngakurira amateeka shariya Uganda okugatta abagole bano Sakardaga ne Sabra n'abakoza omukolo mutuufu mu shariya era ntegeeza abali bonna abataliyo nti Sabra n'abakoza mukyala wa Abdusaka Katonda yatonda ebitonde bingi naye yatonda omuntu tunula ku gwe nenebuuza oluvannyuma basayiniza certificate kuba olina empisa etunula ngamba ekinzoba mubiri gwo gulinga magineti pulira gusikasika onsibya akagoye ku maaso abalala sikyabalabawo oneerabisa bali abamenye omutima gwange kale ne bwenfuba nfuna kusingako ndabe nensanga simufunye nga bona wasinze nsirika sijja kukulumya mukwano wesigenze ne wali wakaddiye ndiba nawe balabala kunte sijja kukulumya aisea wesigenze ne wali wakaddiye ndiba nawe balabala kunte ndi ku remote yo kati kyoyagala kyenkola akapesa kanno kafa buli kyogamba yes ebikunyiza mbimanyi kanfube nnyo mbyewale nkole nga bikusanyusa omanyi mbitegeera omanyi omukono bwe gwaka ne wakola tyatoguzikiza ne wafuba ologe tutawaana tegulikyuka nzo gwange guli rio aiswaya guli nakyuo just give me your love sijja kukulumya mukwano wesigenze ne wali wakaddiye ndiba nawe balabala kunte okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plus. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli